Omukolo gw'okulayiza agenda okulembera ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'eggaali y'omukka n'emirimu mu ggwanga gubadde ku kitebe kya Leerwe mu Kampala nga gwetabiddwako minisita omubeezi ow'ebyentambula Fred Byamukama n'olukiiko olufuzi. Benon Kajuna alayiziddwa nga akulira ekitongole kino omujja era n'akwasibwa woofiisi mu butongole. Kajuna asiimye minisitule olw'okumulabamu obwesige. And the board of URC for the trust they are putting in me to manage this corporation. Alambuludde ensonga 10 kwagenda okutambuliza obuweereza bwe naddala okusitula ekitongole kino. Maintenance of the permanent way to improve train speeds and also avoid accidents. The train speeds are a bit low. So we must be able to improve on the permanent way. CPM Soke David Bulega nga yabadde akola nga akulira ekitongole kino annyonnyodde ebituukiddwako ne bibasoomooza naddala olw'obutaba na nsimbi zimala. The available network cannot enable the entity to be profit making. Ono era asibiridde amudidde mu bigere Kajuna entanda. URC as a meter operator right now is here to serve, and there are a lot of expectations out of us. Performance is key. Ssentebe w'olukiiko olufuzi Dakaba Wangubo naye aliko byalambuludde. Many resolutions or decisions by the board have been either by omission or commission not been communicated to the rightful recipients, mainly because he has been acting. Thank God he's now got a substantive authority who shall be able to hold responsible without fear or favour. Mu kwogera kwe minisita Byamukama agambye nti ekitongole ky'eggaali y'omukka kirudde nga tekikola magoba kyokka nti alina essuubi ng'embeera yakutereera. Because this part didn't bring the things to the director of transport. Yes, not going to pay. So you have come to clear those days you have left there. Agamba talina kubuusabuusa Kajuna wakola omulimu omulungi kuba abadde komisona mu minisitule y'ebyentambula era amusabye okutereeza entambuza y'eggaali y'omukka kisikirize abasuubuzi okugyettanira. So imagine you are working in railways and you are seated comfortably. You go to the shop, buy a commodity at a very high price. While forgetting, if you revive your system, even you save money in your pockets. Also, the time we spend on these roads. Procopius Rumo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.